I would recommend that JESA is a very good partner, has been a very good partner to us. They can try. Let them try, but they have to be very careful. Ampita yola mu Kazwenje nga mbeera mu ggombolola y'eddwaniro nga ndi mulunzi mu ddwaniro. Mu cooperative nkola nga chairman wa supervisory committee ate nze former chairman wa ddwaniro Dairy Cooperative Society. Tuli abalunzi 503 ate ennaku zino tukuŋŋaanya lita 3,100 buli lunaku. Kutegeera JESA yali mwaka gwa 2008 twalina abasuubuzi ab'amata abaali muno nga batwala amata gaffe e Kampala. Kati tuba tuli awo JESA nga n'atandika okugula amata singa oba ogatutteyo. Twatandika boda abo buloole tandika okutwala amata ku JESA. Ndowooza mwaka gwa 2010 JESA n'agamba abalunzi bonna ababadde baleeta amata nga gookya tandika okuganyogoleza eyo mugaleete nga mwejogufu. 2010 tutandika cooperative wano. Tutandika okusupplyinga amata ku JESA. Ffe nga abalunzi abasuubuzi twabakendeezaako ne tujjamu middlemen katugambe. Ffe nga abalunzi twafuna ssente ezandigenze ewa middleman. Ekyokubiri, ffe nga abalunzi ffe tumanyi bwe tukwata ebintu byaffe. Omusuubuzi oluusi agenda n'akwata amata gammwe olw'obulagajjavu, oluusi emmotoka efuubiridde mu kkubo abakuba bukuyirira nti amata gammwe olunaku bwe luti gaafa, so tewali ssente. So ndowooza okwetuukira kyatuyamba nnyo. Ekisooka mu nkolagana ne JESA yatubuulira omutindo gw'amata g'ayagala. N'abaana abamu ne batwalibwa naddala abakebera amata gaffe ne batwala ku JESA ne batendekebwamu. Ate ne tunyunyulwa amata galina kuba gatya. Kitegeeza twategeera omutindo gwe beetaaga. Omutindo ogwo okugukuuma. Ente bw'ezaala ogireka temugikama mala wiiki nnamba. Tegabeera ga mutindo, gaba gakyali mato, gaba gakaana kaayo. Tolina kukama nte kiro enkeera n'ogaleeta oluusi galuddewo, gaba mafu ago. Ekyokubiri, olina okumakinga sure nti teri ttonde ly'amazzi eryongerwamu. Kati bwe bagaleeta abaana bakebera ti teri mazzi gagenzeemu. JESA tasobola kutwala amata nga gali mu mazzi ate nga kituufu amata tegalina kuba tolina kwongeramu. Amata galina okusigala nga bwe gali. Bwe tutyo bwe tukuuma omutindo ogwo. Bwe gamala okuyitawo gagenda mu kuula okusingira ddala kunyogoza amata ago okulaba nti bakitiriya esangibwawo tezaala. Bwe tumala okuganyogoza gali ku 4 degrees kiddako kugattikka tanka nezigenda ku JESA. Abalunzi bali tebamanyi nti ssente ziri mu mata. Kati okusinziira ku bbanga lyo batandise okukolagana ne JESA, singa waliwo ebifaananyi n'olaba embeera bwe yali
n'olwaleero weewuunya. I've worked with the Dwaniro Cooperative since 2017. It's really been a privilege to work with JESA. We are very comfortable and we know our milk will be taken. We have where to deliver our milk without any. I've seen people struggling looking for where to deliver to sell their milk. But for JESA, we are assured of selling this milk. And JESA pays us in time. We've never sat there and waited for payment and it's not coming. So for that, we are very, very grateful. JESA has also supported us. JESA trains our staff here who are dealing at production point, who deal with milk. And JESA has been there in many ways. When we have meetings, they contribute for us. They are involved. We are really blessed to have JESA as our partners in this business. Kye twali tutya bwe twatandika okukolagana ne JESA, twali tusuubira oba anaatuyisanga ng'abasuubuzi nga bwe baatuyisanga, naye twasanga ate nga byanjawulo nnyo kubanga JESA twabeeranga n'ebbeeyi. Bw'ocekinga mu area zonna mu Uganda ffe twabeeranga waggulu ate nga tusasulibwa bulungi. Ekisaali ku basuubuzi baatugulanga bubi nnyo n'okutusasula ne batusasula bubi. Waliwo ekirala awo kyobuta bakuwadde ssente bulungi bazikuwadde mu boda ate ekirala boolwegala ki. So bwekuba okukulambula oluganda lwaffe lulungi. I would recommend someone starting milk business to deliver to JESA. I would recommend that JESA is a very good partner, has been a very good partner to us. They can try. Let them try, but they have to be very careful about cleanliness of the milk, about time of delivery. Otherwise, JESA is a very good partner to work with.